nga bannamawulire mu nsi yonna beetegekera okukuza olunaku lw'eddembe lyabwe olwa World Press Freedom Day ate ebikolwa by'okutoboola eddembe lya bannamawulire ye baana baliwo mu Uganda nga buli olukya bannamawulire bongerwa okukubwa ng'ekyokuttale nga n'ekyakasembayo lwe lunaku lw'eggulo bannamagye we baakubye bannamawulire abagasakira ewakiso ababadde bakwata amawulire g'abatuuze ababadde bawakanye eky'obutaba n'amasannyalaze nga gye byaggweredde nga bano ne kamera kw'ossa amasimu gaabwe nabyo byononeddwa. Mbadde ngenda Wakiso kola story ya human rights abagenda launchinga report ya human rights mu Wakiso district. Kati bwe nsanza wabeekalakaso wedde babadde bankubidde nenvaako ku border kwembadde nentandika okukwata ebifaananyi abantu bazibye okkubo batadde kasasiro mu luguudo. Kakati tubadde tukwata bifaananyi tujjako bantu popsi nga bomanyi ebyamawulire abasirikale gye bavudde tetutegeddeyo ne batandika okukuba tukanze babuuza mutukubira ki. Bano tebakomye kukubakuba wabula n'ebikozesebwa byabwe gamba nga kamera amasimu byonna babyonoonye era tewali kye basigazza. Tasoose mmenya kano n'amala ekyo tekimumalidde n'agikwata n'agisamba n'egwa mu mmotoka omuzira kisa yagironze n'egwa mu luguudo wakati omuzira kisa yagironze n'aginziriza. Naye era ne event eyo bwe yaggwa okutulugunya bannamawulire kugenda kweyongera mu maaso ekitegeeza nti baali batutimbabula baali batukwenyakwenya naye tumanyi nti oba oliawo mu UPDF mulimu si bonna abali mu UPDF nti babi nkakasa waliwo abantu abali mu UPDF nga bamalirivu okubaako nti babaako kye bakola. Nga nsimbuliza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka emabegaawo yatutegeeza nti waliyo abantu bangi abajja okujja gye tuli era nga baseka era nga balaga nti bannaffe nnyo naye n'agamba nti abantu abo ebiseera ebisinga baba balabe baffe ebigendererwa byaffe biba birungi. So njagala okugamba bannamawulire bannange olutalo lw'okulwanirira obwenkanya okukola omulimu gwaffe nga tetukubwa ku nsolo bwetto lukyali lunene nnyo. Omubiri gwa munnamawulire Robert Kagolo ogutuusiddwa ku kanisa ya St. Stephen e Nansana gy'abadde abeera wakati mu Miranga n'okwazira n'okuva mu Benganda ssaako n'emikwano. Omubulizi w'ekkanisa ya St. Stephen Yosamu Kabuye nga yakulembeddemu okusabira omugenzi asabye abakuumaddembe bulijjo okufuga obusungu baleme kwonoona ng'onagambye nti omuntu eyasse Kagolo yayonoonye kubanga amulesezza abantu be babadde alabirira omuli n'abaana ba muganda we Samuel Musiitwa eyaziikiddwa olunaku olw'eggulo. Robert Kagolo musajja ng'abadde ayingira ku kintu ne bw'abadde akusigala yekka naye ng'ajja kumatiza omwegatteko. Bannange abazadde baffe ku ssomero lya Paalo omwami wange avuddewo naye tetugaddeewo temutuggyako banna bamikwano abasomesa abaana basigaddewo bambi mbegaidde batugenda okujja ekyokulya ky'abaana mbegaidde bamikwano. Oluvannyuma omubiri gwa Kagolo ogufulumiziddwa ekkanisa abantu okukubako eriiso evvannyuma wakati mu nnyiike Emiranga n'okwazirana.